kati ye Bobi Wine musajja watu we yagenze babadde bamagala kumanya oliwa tasuubira nti bagenda kuyimuka bajje bajjeko Museveni kuki nani amujjako era nga nsonga gye bamuwa kati bwadi bagala kumanya kimuono oli ku level yoyimiridde otya because you know Museveni is going at any time. Museveni tachaweza miaka 2 tachaweza miaka 4 nga wali kwa kimanyi Museveni is going at a certain time but who is there for us not for Ugandans for them bali abazungu era singati yabadde Bobi Wine bali badde bayita any other prominent leader of opposition n'atuula yeri they are recruiting people for each and every country muzemulo zambuza amaanyi simanyi zitali survive limelight baba testinga ichuyo very good naye kyendowooza Bobi Wine yagigudde wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero nnyina nziwa Amuza Kyeyune abangi muyita Lasta Bag tugenda kwogera ebigambo ku summit eya Geneva summit olukuŋŋaana lw'abalwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna baadde basibana byabufuzi ab'enjawulo Baga gana soka kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Baga buuza aba era nga bulijjo banaye tubabuuzaako mbabuuzaako ku lw'abantu b'omu ghetto Amuza Kyeyune Lasta Bag ku 0703511 muliyo mutya mwebale kwekuumirayo abalina ebizibu janno abalina ebirungi blessings all over program ennungi banaye tunyumire janno oba otegeeza ki Katonda y'amaanyi bw'oba olina ebizibu Katonda yasinga okumanya ozo luba Lasta nedda luzungu jja God jja Katonda erinnya lya Katonda no okumanya ajja Katonda ye God mu luzungu mu Lasta bamwe jja naye ekigambo kyoba okitegedde janno Katonda y'amaanyi naye ate sobola omanya ebizibu byonna nti sobola obisolovinga bwenti Katonda yasinga okumanya kale summit wagirabye Geneva summit gyenjala twogereko president wa NUP yayitiddwa ndowooza nga leading political leader ku opposition n'abakulembeze abalala bayitiddwa mu kulaba summit wagisamalizinze otera wagirabye otya kasita embuzeeyo ekibuuzo ku bantu eri bali naawe wali omukulembeze w'eggwanga eyabaddeyo abayita ndowooza abali be banyigiriza mu mawanga gaabwe abantu njagala tutegeerere nti waliwo ebintu nga walaba EU European Union ne wabawo ebintu nga AU African Union ne wabawo nga Arab League abo babeeranga omuntu akubagiza afiiriddwa bannaye nga kitalo tagenda kuzza mufu tasobola ye kitegeeza mu EU Geneva conference byebintu ebifaanagana bwe bityo bano bakubiriza abo bensoso okubuza waliwo awangula obukulembeze ng'ali eyo bandooza baleeta abanyigirizibwa si kunyigirizibwa nze kale buyo yasobola okukitwala bwatyo naye nze nkuwa the ideology of abantu bano kuba nze ntera okuga nti buli wolaba abantu bano nga balinayo batudde they are not planning for you abazungu naabo mwe muyita abanyigirizibwa kati n'omukyala gwe nalabyo yavudde Iran nti olwedde gwolabye kye bakola e Iran nti bayita abo abantu kunoonyaamu abokukozesa baamangu ani gwe osobola okukozesa ebyaffe oyimiridde otya babuuziza mu principe ebibuuzo nga yaddamu birala obanga ali mu interview on their worker sheet ku bintu byabwe balina okuteekanga mu nkola balabe bye baakola ojjukira bye baakola e Sudaani eri eya waggulu ng'ekyali ya Bashir omuwali yatandika okwekalakaza twagira nga naye yaliko mu summit ezimu negamba ke wa Maduro geno nonye bye bakwasizza mu interim leadership e Venezuela ye nalabye no wa Venezuela mu summit eyo ati kyenkugamba nti the pipeline eyo baba one kaka tusoke tuleta kino kyolese nti bo bano bayita bantu okunoonyaamu baali busobola okustaging amangu n'okukozesa naye kugamba mu real logic ebyo ebibiina they cannot implement anything apart from okubagiza abakoze eki abo Kyagulanyi yabadde tebasobola muyambako kintu kyonna singa yabadde mu gye bayita UN Security Council awo tuwulira ate UN Security Council gitulamu oti ange tulamu babede ati kyengezaako okugamba nti waliwo aboggola ku kyalo waliwo embwa eboggola ku kyalo tukugumuka ne waba wakabwaka ogenda kakuba ekijagwe faana ogende kyegamba mbu mu global scene ono kabwaka boggola ku kyalo ono akubiriza baki bafiirwa ebitongole nga EU ezo ziganga Geneva conference they are there to discuss issues
Nesinga issue ya Uganda yabadde discussed mu international mu UN Security Council awo twaligambirwa n'abasajja kati baagala kulaba ki Uganda bali serious nene Gambia erije yabadde bali mu mukubiriza bambi ng'olabye byali bitya then what next bo bagenda kudeba kuwandiika gawandiiko gaabwe bannange tuvumirira kino ne kino tuli twalaba bino ne bino eddembe ly'obuntu bamala okukola scripts zaabwe eyo time etambule however kigenda naye omwo mulimu bali ku luutu ndikati wano nali hot cake ono mentoring bano acha kwegala bakulaba nebyoyogera n'ebikolwa byo okusinzira ku bibuzo bye bakubuuzizza very good bumalo binyo basoma katonda tumwongere emyaka emirala 5 oba tumwongere time mwaga ne ono byayogera no ebatandika onnoonya omulala jengaso nga EU byo tugambye nti awaliwo okubiza n'atula mu African Union nga boogera n'agamba eyo fireti oba kategedde si kusolovinga bizibu bya Africa bo baliwo ku ezo mani asinza okukaaba bali abasettinga oba otegedde kyegga abasettinga enkuŋŋaana ng'ezo balonda abantu baabwe oba otegedde so kati bwe nti kigenda muyamba anyway kyetugali ku European Union kulonda mu bantu babe na fireti n'abaani nga bwe tugali ku African Union batwale banya ono wamaaso olw'otukolera Goodluck Jonathan yali mu Nigeria ne bamu abasayininga NATO kuba Gaddafi you remember Nigeria si member wa NATO ata ni yakuba Gaddafi Libya ni member wa NATO kwega bayita ukolodi abafirika amanga be bakudaba abayita then NATO and their agencies okujja ono Goodluck Jonathan wa Nigeria yaliko ni wonu I remember even Mugabe Robert Mugabe yabavuma bangamba bali bava mu Ethiopia eyo nagamba buli mukulembeza geziza awaliso omukono bali n'endowooza y'okuwaayo Gaddafi mwenna mugenda kufa ngambwa banga Goodluck oba yafira mu bukulembeze ani Goodluck Jonathan olwo musajja Goodluck Jonathan siyo no yakajja ona yakajja wano ya mukulembeze wa Nigeria baniraba mutujjukize Obasanjo nedda atali Obasanjo naye yali mukatuliki ye signing okuba Gaddafi was the president of Libya of Nigeria 2011 okay we shall reverse that neche mbadde ngamba ati muzine ngana nga African Union mwe banoonyeza baani abatukolera mwezi nkungana ngazi baani bafireti nti kati yonno Gaddafi byayogera mu olwo olukungana bwe tuddeyo waffe ku drawing board asaana kuvaawo olwo kati byayogera ajje tumukyaze n'ewaffe mwezi nkungana waliwo yayimira mu African Union n'agamba ayina olwanyisa $, omujjukira yali Ruto aya nga yakajja geno noonye Ruto nga Ruto nga ayina kyayagaza $. Ruto asobola okubyogera nga mwana w'Amerika bamukwata luvannyuma ne bamutwala ne bamuteeka mu majjolobero g'omu Amerika ate n'akomawo n'obuwumbi bwa siringisi naye genda onoonye speech z'ebyenye nga yakayingira e Kenya awo ng'alaga omuzungu no baba bizonga gwenno kyoliko kimanyi yamaliriza abamuyodde ne bamutwala mu Amerika simanyi bamutawadde amajjolobero eggwanga lye n'aliwaayo n'alitundayo bino byonna tubyogera nti waliwo podium ffe zetwabanga ezituyamba on international level kumbe gambe bakoyamu ebintu bituli to their people na kumanya fireti zaabwe naye nga the other way around gwagenzo lopayo obanga agenze mulumbe nga abanga ali mulumbe nga bazze kukubagiza kuba they cannot kukyusa buyinza kyogamba sente ze bamalaawo kuba bateekamu sente zonna baba tebanane kirungi n'ekimu kye bakwagaliza aba bazungu anti gambe bo bali kulutinga baabwe nzo okukwata sente ne nkusomesa nga nkimanyi for future use mba sikola loss okuba summit nentekamu sente n'obukyayi n'obunywa n'ennyonyi ni visa n'enkuwa n'ojja kinyamba okimmanyiza okumanya ani agent oda gwe ngenda okuwa obuyinza mweri ensi ani oweddala omusiru agenda okunkwatira ebintu ayiwe eggwanga liri kati nze mba sikola loosi yensobola kisobola n'okuwa billions of money oddeyo ewammwe olwo ndi muzungu sinti nkwagaliza naye kimanyi zino nsize secondly kusikuffe abafirika naffe abaddugavu sente is value naye kubali abasajja abazikontrolinga sente bipapula oba okategedde omusajja yalina banka y'ensi yonna omugambe ki ku sente ajja kuwa zonna ze weetaaga olowooza lwakyayagala nnyo okubanga gwe sente zo zikubira mu nsi ye nga tozikubira nga copy all nsi mwenna abali under IMF International Monetary Fund abali simanyi Rwanda wali mwenna copy za sente zammwe zibeerayo mu International Bank
okategedde bwe tuko okuyiwa Uganda ojjala omusajja alina ne siringisi ya Uganda otomanyira gye yavudde nga bupya buzibu nga bukola mu ekonome yammwe nga ayingidde nabo bulungi ne basini kyebakola eribya nga bayiwayo eza Gaddafi eza dola eza pound eza buli sente ng'eyingira awo people become real kuba balina facilitating ekintu kyabwe lwaki baagala nnyo monjalinga sente yo bakimanyi at their time they will print it out bakole emirimu gyabwe nga tugirinaako na control so kati kiri kyetugeza kuga nti bino ebimu zetwabanga summit zetwabanga conference zetwabanga union ku international level mwabalowooza ni mugenze lopa babakubiriza bambi babakubagiza bambi naye bo bali kulutinga abantu babwe for further interests kati ye Bobi Wine musajja watu we yagenze babadde bamagala kumanya oliwa tasuubira nti bagenda kuyimuka bajjeko Museveni kuki nani amujjako era nga nsonga gye bamuwa kati bwadi bagala kumanya kimuono oli ku level gyoyimiridde otya because they know Museveni is going at any time. Museveni takyaweza myaka 2 takyaweza myaka 4 nga wali ko kimanyi Museveni is going at a certain time but who is there for us not for Ugandans for them bali abazungu era singa yabadde Bobi Wine bali bayita any other prominent leader of opposition n'atuula yeri they are recruiting people for each and every country muzemuloza mbuza amanyi simanyi sizitani survive limelight baba testinga ichuyo very good naye kyendowooza Bobi Wine yagigudde testing ali mukunyonnyola basajja simanyi ate internet kakati simanyi nze ndagenda otukwayinga bampambye oli presidential candidate bakuwadde security ate bakubamba amakaago owoza bampambye kyokka oli bweru Geneva esuuti yambali ya milioni simanyi 7 kwikenga omusajja alaba gubyokaabo byakajanja when you reason out to blaza wagenze kukubagiza kufiirwa wagenze kulopa bulubinete wagenze kujjayo buyambi tu I mean firi ku international level yetuogenda tubagamba ebyo ebitongole singa yabadde international criminal I mean UN Security Council tulaba enjawulo nti yawe nene bakuleba mu UN assembly tena nayo makulu terina makulu kati ngambo tambo yatudde wali simanyi mu Geneva kasasira ina makulu zisizole y'abantu nekyengeza kuga bino biwani by'abasajja bikokolo by'abasajja just to sim negambye tebakola laws kuotegedera interest eya mulamwa is kunoonya abantu babwe because bo bali mu kisinde balina ebintu byo baddukanya tekawo no mujeo tajja tukolera so the other way round mwenna bali ku opposition abaluza nti Bobi Wine yaleso mulamwa it brought nothing yenga ye Bobi Wine yaba yeyongera kwa bwaimbya mu summit yalina byafunamu nga ye personal naye mwe banna Uganda bali mu woyo tekisoboka so kale banna Uganda mwaviridde mu abo opposition bengamba mwavuddeyo bukumbu nkuyege kujji gwembulira ni agenda okujja era bamaliza bayise simanya ambassador wa Uganda eyo Belgium yangu wa motu nnyonnyo naye nga ayogera byategeera nyate nga muzungu nemna iboni Uganda bangamba kwegamba citizen of Uganda najja na nnyonnyola anti ya ambassador wa Uganda na nnyonnyola ye byategeera kyolino mmanyo ya ambassador byatategeera ajja kulifalinga ewaka n'amala okunnyonnyola bamugambye ekibbo babagobyeko mu union yonna very good bamaze okukubagiza ogenda omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum.
ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Uganda we yajiba mugoba agenda kudda a few moments later Uganda mbi agenda mulaba wanidda jennaku ezo kanzire mu nkubuuze yabula government emunonya tamanyi gyali e Geneva yatuuse yati atenze mmanyi very good kati bamanyi gyali goma kati gotomanyi gyali kimanyi kati wiki ewedde tomanyi obadde manyi gyali e Geneva kyoka bato nti abadde Geneva mu conference nze nekanga bwekanzibu kitegeeza nakyogerako abamwetoolodde bamanyi waali abamwetoolodde bamanyi waali kati conference z'omuzungu omuzungu taisola bus solution eri omuddugavu ayagala enkyukakyuka omuzungu nga kye bayita conferences and unions tezirina solution ku nkyukakyuka ya muzungu zo ziteeka interests zaazo mu nkola nti mulimu obwo obukundi obutonotono obuyina bwe tuyinza ogamba nga military organization oba military organism mu bitongole ebyo bwe buvaayo ne bugugumuka kyetugambye wali ku UN Security Council nti eyo organ eri under UN United Nations organizations naye yo y'amaanyi nti yeruma lwe tunagamba mbu lwaki mu European Union si erwana si etiisatiisa Russia ku Ukraine ani asinga oboggola NATO kuba bakimanyi NATO is the military organization oba organi managing awo mu Europe ne ba partners tugambe so kati kyetugamba nti zino union and conferences they make nothing kufe nemu abasuubira nti zigenda bayamba just okwogera oli waddemba okwogera n'oyogera naye nkubulirira wano blaza byonna Bobi Wine byayogedde mu conferences teri muzungu kyatamanyi ne Bobi Wine byatamanyi abazungu ate babimanyi buli oda kibambuuza nga bakimanyi bo babimanyi kati onobanyonya internet bagijja kati bakimanyi nti internet bagijjako bakimanyi ekyo simanyi amakage ne bateka mute bakimanyi abakuba ne ggulya lyali Jazera nti balabye ennyonyi naye lyali Jazera yeetonda mu nnyonyi teyali ntuufu that's the logic nti bamala okukuba eggulya ly'ennyonyi bwe beetonda kiŋŋamba kiza bamala okukonfaminga bamala okikonfaminga bamanya n'ekiri ku ground in reality kyetugamba tikati gwogera tuka mu conference awo nga batebamanyi kiri ku ground in reality baba bakimanyi kiza byonna byewayogedde it was excitement for you si ku lwabwe kuba bo si kye baagala kuwulirayo kirala ne muswadde gyayogedde swali ekyetwala Museveni eddako mukati kiki ekiddako Geneva summit ngewedde what is the way forward mu byayogedde no as Kalulu went n'abalipootingira yamaze olipootinga yabagambye kati nzizaako ki tebayi mubuuziza ate ne dakiika ntini very good kyobulabe omusajja obwongo sivuma sikweka obwongo walubi badvisor twetaaga nafuna badvisor ng'obwongo bukeka bukola naye bakuwa eddakiika 10 osobola obbagamba national statistical man wange of the 10 minutes of mine akozeseko eddakiika emu atubuulire anti fe twalina obulubwe emitwalo 9 twalina emitwalo just like that nagamba twayise n'omugezi mu social media oba mu human rights and what have you nayiminaga okusinza ku human rights commission human rights eddembe ly'obuntu NUP batuyisa bati what data did you provide to these people or we were just making a speech of excitement yadde ababuulire what exactly kyetubuuza is it data di byoyogera birimu omuzinzi is it data oba is just bigambo bannange ku lw'omukaaga twali emmere ne tusindisa na bigere bale tukitutte noli ayinza okubuza akwagamba alya mmere kibbo buba naye osonga bale twalidde omuceere n'ennyama blaza twabaddeko ne soda abaana ne babikoowa abakazi babagabulidde wali abasajja babadde wali wabaddewo ole tewabalina wabaddewo ka self service omanyi bayita details tuddeyo kireza n'omukolo egunaaba nange kwendi tibesindika naye kono twalidde me tusindisa buli omu asooka n'asigaza ekifo naye buli omu twategedde wali omukolo wali emmere ne soda naye abamu tetwazise si kinyonyi kya mmere na soda naye bw'ona odinyonyolomera omumale details also can influence me okujja which details did that man give to people tayina excitement kyetugamba nti ate naawe interview wagigudde
wali badde obuulira abantu onakizo kitegeeza wawasobola n'okugoberera data bw'ati kizo omusajja asobola okukola ebintu bye with data mwoyo data mwe mubeera way forward okusinziira ku bulwe twafuna okusinziira ku data waffe ffe tugamba we are still on board. Mwina constituency 500 plus wategedde wafuna mmeka anamu so what how sure are you nti eri aba NRM bya gwe gwolwanyisa gye yawangula ate baawaayo gwe kyetugamba tudubi data ninga tabirina so summit tetwagifunye mu kalungi ne bambuuza what do you want musimanyi international recognition beetaaga international recognition ani atakumanyi Bobi Wine who doesn't know you NUP world wide gendo nani atamanyi kibiina kyabivuze beetaaga sanctions nazo yazogedde nga baziteeka kwani bona beyayogedde ate awo ne tulyoka tudegena mu ruumu y'abagezi kati si byabawoyo bino byabagezi omuzungu yeetaaga Museveni nakugamba waliwo want like need ne love byonna mu Luganda bitegeeza kukolaki kwagala naye want kyekintu kyoba oyagala naye nga si kyakagwirawo oba kategedde si kyakagwirawo kikyo I want to go to town ne oba togenze kati ojja genda just kintu nga I want to otegedde kati ate like kyekintu kyeweetaaga naye nga ne bw'oba tokifunye mu bulamu bwo tokola loss. I like your sweater. I like your jumper. Nene mba sikirina. Obeerawo. Boy, I like that guy. Nene mba simu nze I like that mukaku. Nene mba simu sisinkana nga konza I like mukaku. Otegedde like tani waba one love. Love yo feeling and love of agony. Mu kwagalana ne guli omukwano gw'abazadde tugeze. Tani waba one need. Kituyita necessity obwetaavu obw'omunda. So kadi muzungu needs Museveni doesn't want doesn't like doesn't love Museveni but he needs Museveni yetaaga Museveni. So kadi tuga mu summit byonna we wayogedde they cannot get in the interest of them ku Museveni. So tewabasese tudokuva ku interest zaabwe zabalina ku Museveni nayitanga naawe tuli mu rumu y'abagezi interest za Museveni wasese tudde kyetugambe bijira mu kali ka data abasema okusiza ku byayogedde we need this guy yetuyise interview wajigudde fo abala yajigudde tujja kukoyira olaba tebakubidde manya wajigudde very good. So kati ku bagezi omusajja n'abuuza Somalia eryetya agenda obuuza Somalia commander wa Middle East commander wa Horn of Africa oba East Africa namugamba let me consult command oba sekyo namusomera report nda tudde mu America abuuza ku Somalia namusomera report agenda mu Somalia report nga wansi ye nga references zaayina nga bamukuba advice abikubamu abatadde enkole Museveni na concluding nga agamba tudde mu White House we still need Museveni ngona asomye report mu region olw'emirembe egiri eri commander jugaba ba commander owa Eastern Central Africa akutte essimu a briefing mukama wali mu White House na concluding for nga mugamba we still need Museveni atude mu White House omugamba ki so kati gwe bayise tomusese tudde kuva ku very good gwa situsoli wali otudde mba mwambala butayo oyogera musimanyi these people kyokoli yakubye akasimu gwe tugambye yakubidde fountain of honor nga atudde ne high command obo kategedde kitegeeza ki mukalumu k'abagezi ku interest nowhere mu byenfuna mu peace and stability y'abali Somalia bwe bannungi ffe tufunawo omwalo guli tugwagala kuba baagala kubba ojo abagiyuzaamu Somalia ne Somaliland baagalawo omwalo kyekyabayusa Ethiopia ne Eritrea Ethiopia ina amaanyi mangi ate nga yo bakimanyi Ethiopia eri resistant to western culture bakimanyi tetuli gisobola myaka gyonna ne bagiyuzaamu ne bagiggalira munda kati Eritrea ne bamuleka ebweru gwe baagala ozoganya bamuggyeko omwalo kumbe n'Eritrea mulali oyo gonna nnyumiza kuba mu 94 yakwata obi tukya kwega interim president obukulembeze obw'ekiseera paka nakati akulukusa banne naye nga the logic nti bano baagala okumanya their interest nti twagala omwalo wano what should we do Kongo twagala ebyobugagga ani ali awo okumpi for instance olaba nga tugereze ku police nobawo embeera eri ku kyalo waliwo akoze kino ne bakubira poliisi okimanyi bw'okubira osi tugeze okimanyi osoba ofisa gw'okubidde wa poliisi obwabanga talinawo basajja b'amangu obanga akimanyi poliisi eri wala okimanyi bakubira bayita ba crime preventer baabwe eyo kubya naguwayi batugambye naye sooka otukewo tuleeta backup so meaning nti ne bana abasajja bwe baba erinaga Kongo eryetya twetaagayo kino gundi
First do this, we back up. So basosayo Museveni. Wasese tudani ku interest jezo zetwogerako byabageza ata waliwo lyaka interest ze mwogerako goba tomanyinsi. Goba tomanyinsi ensonga wacha sajo solobera atula mu America nenga ina map ya Africa yonna weti. Ngatula mu America mu White House. Nga ina map ya Africa yonna. Kati gwe ba interest wasonga gwe tolina map ya North America tolina yo interest kimunda. Ina yo genda yo. Okolechi. Naye yo lyako kituyita interest gwatama kibayita interest. Yesonga kyo solozanyise ebintu nga government ya Uganda. Yeso ogwa sina government wabulu ozanyise gwanga lyo. Ko tuma kibayita interest gwe. Kati yo lyamanyi interest yo gwe tuga ono leader of opposition yes or no. Oli come or no go. Ona tuyamba ati mu interesting on all what you spoke byonna wayogedde wasese tudde kyoti omusajja wamukozeeko njawulo ki nti tewali yasigadde akyali interested kyali ku Museveni etuddayo wali twabadde mulumbe n'abakubagiza omufiirwa nebiggwa n'abaana b'omugenzi tata waabwe tagenda kudda abo position wane e Uganda temulina ssuubi hati babagenda baddizaaki Buyinza bagenda okujja baba wa European Union ze bagenda kukola ekintu ekikufulumya simanyi report zaawo nga biwedde tuvumirira bino tuvumirira ne bagwa mu documents zimu democracy human rights bibasinga abo bibasiba bawogana bibagenda otuddiza all after there nga banyuka Bobi Wine nga akoma wane e Uganda wanti ye kwekambu yebuzabuza sia tano east or west home is the best ajja kudda muwe no makati bujja wera gwerinda Ujapo uliao nga chibandamu ata abantu ke bali kwene nyo jana itanga kuba Bobi Wine huyo wamma huyo nga batunuleri olubajja baba koyi ngocha yagira nakugamba bajja mugoba nayo mugoba tebajja bivaamu bajja sigala nga bayinekya bajja funa ko babukire wama besije naye ayina ababenga ne bwali mukomera byaka nze ni musajja wa besije basemuju ne Bobi Wine ayina ababenga ne bwali bayise boga nze ni musajja wa Bobi nefe jetuyina kitita political spotlights walibaawo mulala kitu interview wazigudde because abasajja basiru kino kisanja walina recruitinga wa abalala kino kisanja walina obaawo abalala ko already mwebali ne bagruminga mpola mpola however waba wajja babere muzi White House zaabwe muzi conferences zaabwe muzi meetings zaabwe ne batulo gruminga ne bagruminga no sportinga kati eno bano Bobi Wine ba sporting ete ba mugruminga azabu kabuka simanyi yeta naye yamuwe ki ne bamuyola bamwibangicha yanga bamitanga Amsterdam samugamba wamwe wasiya na amuyola na amuzika mu kintu na udeje Reverend Jesse Jackson yomujjukira omusajja yamuwa award yomujjukira Bobi Wine bamuwa award yensi yonna kile kisanja nga tujjiri oba twatu akava mu kulonda season eri bamuwa award yo Bobi Wine olwani eddembe simanyi lyo goloza obali bali kuki Jono balonda mulonde sporting this one wamona jatu kwatiditi ne bamugatta mu kiri kye twayogerako kibayita the youthful leaders of Africa bamo be yaleta abajjira bamalema gye twayita red ribbon movement ndi ready katemba tali wano wokka ne South Africa jali ne bono ingire Zimbabwe tindi lisu yali abitandise gende tindi lisu we Tanzania ereta waliyo muyayi bamuyitanga ni banaye Morgan Shangalai yali kali soli recruiting abavubuka nga naye bakimuyingizaamu naye ali kulutinga ba youthful awo ingeze zinga zizemu ekigali ekyo kigali Obama yakireeta twayogera ku mirimu gy'Obama gye baali baamuwa okuli kulutinga ekigali ky'abavubuka mbu Abafirika abakulembeze abaddugavu abato kati Bobi balonderamu n'okuli kulutinga abaabwe bwe balondera principal waffe naye principal gwe bateeka mu pittu maybe enter pittu atandise nno jigwa either yete ba muguruminga I was not gurumu abazungu wa guruminga oyo ye yafuna masanyalaze gano ne bagaba tugende nono ne bayola kama Amerika be bamuyola abangereza bagano mukwata abangereza tibatambula neyo character basoka ne batunulira nigwe basobola otambula naye basoba n'okubuzaamu emyezi nga 6 sabanyo tunakola naye osobola obula emyezi nga 6 ngenda okulaga yabadde mu university manyi yabadde mu lubiri wa Queen egiri yasomyeyo kandi at least baba mentorship akatono ke bakuteerawo nete bamalaga yola ne bakwambaza majolobero gwabwe nedda ssebo ebya America yebikola zeri n'amaanyi ne bakuyola ne bakwambaza ebyabo awo ne bakuleeta ya America dijukira yo America ekijja kijje yo tefaayo ne waba wayise kasita yesigala nga ntebe tukate bungereza byo tebyagala
yote yagala kuyiwa nsi ndala bebe yise yagala kakasa nti at least tutereze gwanga eryo libemu enfaanagana gye tuyita democracy keno nonyesi Bungereza ze yafuga ezinga zinamu ekyo wadde nazo teziteredde bulungi yati somehow democratic. Most of them they are peaceful wadde zina ebizibu byazo ne zinamu ku ddembe lwasoka Bungereza ina character eri jukira yakolanga indirect policy mu indirect policy ng'akozesa abantu bwe bakufuga kati ye bwe yakwatanga bono n'abagaggawaza n'abagabira amataka g'abangi obijjukira ebyo mu ttaka ly'aba chief n'abakozesa bibye kati bwe yagendanga yagalanga nnyo ate bano abantu baalese basigale nga bali wansi we mu indirect rule mu niyo colonials mu amatu tufuga biri mu policy ye yasigala era akimanyi wadde nkuwadde obukulembeze naye president alina kuba wange kati n'akubiriza president ekawo parliament n'ababaka babe juga Uganda yali yagala jereka mu style yemba abakulembeze b'ennono ebyo baba waggulu then abantu balonda parliament nelonda prime minister ng'Ebungereza wekiri kati bono Uganda ojukira Obote akiyiwa Obote yakiyiwa n'abigoba n'alita Republican state Republican government bwe lutalo lw'Obote n'Abangereza kati bo nabo batandikira omukyawa naye nga bali kusaidie Obote bo bati bayimunako obuzibu singa yasigala prime minister n'aleka kiri kye bali batadde waggulu ye bw'akiyiwa ng'alaba oli alina obuyinza kyokka yalaba yawe kwega president bamusuusuuta naye wa mikolo kyokka prime minister alaba yalina obuyinza bafuna obutakkaanya bangamba byava ku buyaga ne bugangazi naye olwedde Obote yalinamu embeera ye bwe bamala okiyiwa Obote n'akikwata n'akyusa eggwanga president yafuga era alondebwa kati bw'aleetebwa president Abangereza ne banoomamu kyokka mu kwa presidency bwe n'asembeza bwe twayogerako bali ba Soviet the Eastern world the Mulungushi Club ogijjukira oyo Nyerere Mzee Jomo Kenyatta and others nga nno bangamba Obote yali omwogezi nga tawanze neeyano ng'apekeera oyo yamulumire Singapore ewe yagenda mu summit tegeza kyali planned bulungi ne bateekateeka ne bagamba kifa bangamba yayogera Prime Minister w'Ebungereza ebisebyo n'ahimika n'agamba abamu muli wano omwogera kege yakiikirira mu Bungereza naye muyinza okuddayo nga simu ba president muyinza okubona okwagala okuddayo nga temukyali bakulembeze wayite eddakika mbuŋŋamba lessimu nejja Your Excellency your call babuwambe you're no longer the president of Uganda n'alumba ejjiiko tekisoboka kati Abangereza bayambako ko kwa Amini asooka bagirewo Obote Abangereza n'abayizi very good bayambako ko basooke bagisesetula Abangereza n'Abayisirayiri Israeli yabirimu ebyokukyusa Obote Bungereza Israeli n'Amerika bati bati Mossad M16 ne CIA ebati era batambula basatu bayiwa wano wakwano mu kuyiwa Amini Amerika teyakirimu naye Bungereza ne Israeli ne bajjawo ne baleeta Amini kyekiresa Amini yali mutabani wa Bungereza jambo sa ojuya bajje no Buleya yali mulwanyi w'abali ne bakimukwasa kati bwatuuka tena aganze ni mufirika siri Bungereza kati muve wano boyo mye ya chankalanya bali ate n'agamba simwe mweka Abangereza n'empeekezi zammwe ani yaleeta abayindi nze Mungereza genda n'abantu bomisraeli muve wano the logic comes in conqueror of the British Empire ayayaya chanyiza queen conqueror of the British Empire and the last king of Scotland Amini bwa conquering British Empire nga ye conqueror n'ajeddiza Scotland n'ajiwa obwetwaze ibwagamba anti last king of Scotland under the British Empire amazo conquering British Empire atandi sinizibadde waswa British Empire atandi so ziwo obwetwaze Scotland gwe nkutongoza the last king of Scotland ko queen nga kijogani kino yabagamba oba yali winter nabagamba abo bali bubi tugenda kujja tubakyalireko banaku tebalina mmere omuyaga guba kuba omuzira gubatta Amini yagera ebyo nagafe tuyina emboga tuyina simanyi karoti biki tugenda bakyalira nga babitikka nga babikunganya batikka ennyonyi kibanda nga ali nnyonyi nga bamukulira ne salute omanye salute ey'omukulembeze agenda inje bangamba oba yasibira Nakasongola mu barracks majege naye bali abasajja kasabala presidential salute bangamba abasajja ba queen bayise etteeka buli queen wayina influence wafuga wonna ekisajja ekyo olulandingawo mu kikwate batandisa intelligence etuuka egenda wetuukira Nakasongola jambo kumba yagenda lambula majege nateeka ensi ku bunkenke
kweli nawe ngecheki mutami ate nga yali wabula ini yende cheki ayine fujju wabinye ayine fujju ngata singadikola kubali abasajja kufenga atesa naffe naye ayagaliza Uganda yengo omuntu na Afrika yonna so kati kitegeza abangereza ne Israeli okuba amini balimu kati ate mu kujjako amini era baliko kuba amini ebyo nti yakomaawo Uganda nagiwandisa mu Arab League emukusiza abawarabu n'agiteekayo olwokutaano nalutongoza nti lunaku lwakuwummula wategedde n'abaganire gye tujja tuli ku sharia lo mu maaso awo kitegeeza obukristaayo n'obukatuliki abufulumya naye ab'ekantibalo obajjukira bo bagamba ka Uganda kaffe n'atakomaawo n'atandika emikwano empya nga sewo is adopted son Saudi Arabia wa kabaka we Saudi ng'amwagalanga mutabani bangamba yamugamba n'omugamba okimye sentence ye kuba abafana bamusiba natti ensi yo mbwe eri bubi okutaka lyo waliwo omusajja alina sentence vuluuja genda awo lawo myayigo omusajja gwe bayitamu Gaddafi n'agenda ayina empya n'enkadde najje wa Gaddafi namugamba ngenda kuwa sente ne banga ne bombo balak sente zagitandika zava Libya nawe ngenda kuwa zimbe ne military might yo ke Nigeria lya maje naye sigenda kuwa sente ngokyayina ezempulunguse z'abagwira n'abagoba n'agattiriza ku birowoozo bye Africa for Africans ayinayo wali Gaddafi abagiwa omuliro wali eri wansi ayinayo abasajja nga South Africa erimu apartheid jukira ebiseera nga calling eno wansi mba Samora Macha azini Mozambique where ngugambe Nyerere ngasa basomesa revolutionarism kanate Gaddafi akimwongeddemu Africa for Africans ole kimuli mu mutwe bangamba yebake tororo eyo n'abagamba mbu yalose tugira tororo incident mbu yalose nga agobya abaguya abazungu amin yakera ku macha naga kati mwemba wadde nako baya bawakyenda na buli omafulu nabamanyi byakusaaga we wategera nti biri serious kyali n'agamba you make a countdown every day kandi batandika lunaku nga basibala ku radio Uganda ne TV Uganda buli lunaku ebula 2 ebula 19 abangu bangamba nowalo n'abamu abeesulako ne mu nnyanja ndagewa sina jenzi omusindo ogwali awo amini yefudde ekitategerekeka yefudde yali kabejja obuzibu yalina obu he lacked academic knowledge n'ebisigadde ye yali patriotic yali nationalistic nenga bino bwanaga ngo babazungu economy tugirenda gitereeza tutya nga Iran we yabagoba yuri yali yetegese economic tuyina amafuta gaffe tuyina emyalo tuyina emmere kwigabasoka ne bamanya tukikola tugwerawa tuyimena yimirirawo tu Chinese wo ozijweze badde lwanyisa abagwira okuvirira ku lwenjaga opyamuwo okuzimba bino ebisoko okujja kutembeta Great Wall of China bokola gwe tuwadde nga tulwana entalo z'okugoba wana abantu tuba tulina okuba ne possible solution one economically abantu baffe balina okubaawo actually kyekisooka bantu baffe babadde batya kati America amini bwagoba abantu bano amaduka yagagaba you remember that story gwe yagawa no munna Uganda tamanyi na gye basuubula tamanyi na bei yanga to yabitunza kinyumo ne bigwamu nazinga emikono agenda suubulawo tewali bamugamba bangaba president economy egwa abasajja bakukusa amagendo nabuza amagendo gegaki ngamini tagamanyi ne bamunnyonnyola amagendo abantu kasaba bafuna sente mubaleke luvanyuma yo zeninga emisolo mitono ngawula ina abagezi bena yabanga ne bamugamba go kimanya abamagendo tebasasula sente ko munnyonnyola amagendo bagamba abagendo bye byamaguze bitayina musolo yakera kunya gasiddamu ulira amagendo naye agenda okugasonga nga mulimu bayita bamafuta mingi abasajja abakoze sente mu magendo naye agenda okukabuuka nti nedda ate bano tebatuwayo yadde so bo bayisaamu buyisi agenda ocekinga in ketugamba wali he lacked academic knowledge waliwo ebintu ebimu bye yalina okuba nga alina mu bwongo nti economy bwe ngamba nti genda nkwatagana naani kituufu yatuukira Saudi obusaudi naga gende ew'omuyayo wali ewa Gaddafi wali Gaddafi yebangamba sente yazitikanga mu nnyonyi n'azireeta adi cash n'agamba mukyalo oba yali Saara Amini oba Madina Amini nga zino sente yaggwanga sente si ya Amini ebangamba tutwala mu banka wali bangamba nti Amini sente zonna nga takwatako wadde ebitaano sente yaggwanga si ya Amini tutwala mu banka wali ne bavuga sente nezigenda mu banka naye bw'aba azaagala bangamba yatuma musajja oba yali adiriswa yali musajja ki namugamba bagende bate banka n'atuuka ewa gavana ndowooza yali mu biru ebiseera ebyo banka gavana namugamba batumye sente omusajja namugamba tulina economic crisis oli nambuza economic crisis yani aliwa mu Bahamas iko wapi eyiko wapi economic crisis yaliwo oyo naddayo nabinyonnyola president ko president sibitegeera economic crisis bangamba Amini yazikima muni banka gavana n'amukyusa yali deputy n'amufuula gavana oli n'ayitaawo
naye otegedde lack of academic knowledge nga tebamanyi na knowledge ya economic crisis. So abangereza bamuteeka waawaasi okajjewo oli aleese amatanta balabe ekiddako. Obusobozi bwe balabya mu military nti yali munnamagye balabanga soja asobola okumanaginga eggwanga. Kumbe ono bwe yatuuka mu buyinza yasigala munnamagye ate ebintu yabagala bikola socially. Kate nga mu social order okyankalanya order y'abali abazungu kwa boy ensi bagibbira ku social order. Amadini gaabwe, amasomero gaabwe, banka zaabwe, ebintu byonna wano mu socially byabwe ne economy. Goina beranga puppet leader. Kokwata nnyo ku Ramaphosa waba president. Economy yani yabaguputa. Wali wabo ba deep state ne babbe ebyobugagga nga bo balina Golodi Wagundi Diamond Wagundi. Ebyo babanga Tshisekedi ye president. Byebyo economy yani. Inaba yabo. Military yani ekera ku majira ga twazinze emikono simanyi ekibuga simanyi Kivu bakiwambye. Nga military etudde. Kyokka bwagenda eri n'asayininga endagaano kale nzikiriza era ennyini military neegoba abayeekera. Oba otegedde logiki nti bo tebafa ku kiki naye gwe bakuwaako kati bo balowooza mbu Amini tebyatajja bifaako naffe tetumufaako oba afaanagana atya kiki we don't mind yajja tuulawo nga president kuba munnamagye ate mwana waffe. Ye bw'atuuka nagamba nedda nze nze kulwa abantu bange. Ng'Amini we lubaluguuda agamba luno mu luzimbe nkomawo nga baalukoze. Kati yo muzungu ayagala mu demokrasi tugenda yisa budget ate nze ngenda okukoleza enguudo ate ne ojazisasula akukumira awo nga tayagala Amini agamba ono muzimbe w'enju z'abasomesa ojazisasula myaka oba okyali ku education tulina yezaherese olizisasula myaka tayagala turawula abagamba bamuyiye eddagala mu herbal medicine tabiyagala yayagala turawuloka era ogende mu IMF mbu weewole ssente mbu ate oddeyo ewaabwe era oguleyo eddagala era oddeyo ewaabwe ogule ne tekinologi ow'emmotoka era oddeyo ewaabwe kwega buli kimu okijjawo naye nga ne ssente ozijjawo n'okomayo ewuwo nga toyina jasi nga oli ku ntoli zaabwe kyokka ate batuka okuvunaana egyo gy'emisango yalamuza ssente mu nkukutu ojula ebya Gaddafi mu mutabani wa Gaddafi simanya ne ssente zeyatwala e Libya simanyi zeyatwala mu Amerika zeyatwala e Bungereza ayina ze bawa Sarkozy balagamba abadde ngayo nona sene ate abaddazi wabaani bali bennyini batasana abacho nene emisango gye bali batandise okuteekawo kusana abacho wa Nigeria bali bagamba mbu yayononanga ssente za Nigeria kyokka bagenda owunyiriza ng'ensinga zaali mu banka e Switzerland e Brazil ne Sweden mu banka zaabwe ezaabwe nedda kale yazoonona muzikomyewo mu economy mbw ate namwe gavumenti ya Nigeria okuzifuna temukkirizibwa kuba yaziteekayo yali muntu nga muntu Sani Abacha kuba zijje kulina okubaako owa famire kwega kulina okubeerako omuntu owomundu owaddala otegedde ababbi bwe bagamba naye byonna lwaki tubireese awe gwe mu summit osuubira kukolerayo ki pulani ngeze ez'okuwamba Obote ziba mu summit ezo z'abantu nga Amerika bwetula mu White House nega akatutte gundi ezo plani zo ziba z'abantu Bungereza nega katukoyo si summit batulako mu European Union bagamba tujjeko Obote Bungereza yo ngensi yetula nega tukoyo tetugamba nti summit ya European Union wa Geneva summit conference whatever tesobola kujjako Museveni naye ate ensi ng'ensi Amerika esobola okuba ne influencing ebintu nga byetwayogeddeko ne batuula abasajja basatu actually ensi ssatu ezisinga obanjibwa Bungereza Italy ne France ne bateekako n'omutima obinga naye bamubanja Omumerika ne ba influencinga NATO ne kuba Libya. Why did they influence European Union oba Geneva whatever? Ate bali basobola. Anti kyetugamba nti bano be ba influence omuntu sekinomu yasobola okuinfluence according to their interest. Ti America yasobola okuinfluencinga ICC, I mean International Criminal whatever gyetwayogeddeko court of whatever. Kati ng'ekya Maduro ekyaliwo eyo interest eba ya America ngansi nga America CIA tuula n'ebitongole ebirala by'ebyokwerinda ne baluka ddiru tukoze tutya. Very good. Simanya Homeland Security, Minister of Defense era bwe beerina bakyali bayo ab'omunda beetemyako ne gamba ba Mossad wano temuwunyiriza weetuli M16 eyabongereza wano weetuli naye nga interest ebayo nambi bano nabo basobola okuwunyiriza ne beefuula ne balinnya mu ddiru. Israeli yasinga obba kyankalanya naye Israeli kasiru Chali nane bakuba amanyange omanyi tonyumya bingi Chali yali mu Nigeria oba yali Muhammad Dako yakyankalanya n'abba ssente Nigeria ng'alimu n'emisango n'addukira e Bungereza
kati na government ya Nigeria mwagala kati bapangisa ba Mossad ne bamubbe Bungereza ne bamukomyawo in Nigeria Mossad yatukira na mu kisuti case banyo kweza mu kikesi ngomufu kikesi bino nga package delivery no bamuletera kuva Bungereza ne bamu wakatwa ku hoteli ka Poyesa ka California aliko mutegera nga ali ku hoteli afulumayo addamu tegera nga ali mba ku maddembe mu kikesi Nigeria nenga Mossad ye molese nga MI6 nga tetegere na kutegera Mossad ejeti omuntu era bamanya luvanyuma ne batule bya tugamba nti ewolumu obamanyo butegeza kuba bulalu busumbu ate juge bote bina interest amito bina mukwano Mossad si mukwano gwa America ko sa America bulio kayaka guluke twaga ke Zionists si mukwano gwa America bako sa America president wa America ometi ntwa pagala nnyo America okimanyi wa Vox Security Zionists ate bamutta kwegala bote bali kwagala nnyo America kati security yabali ekoleraani bonga bo ba Zionists mama chenali nebuza nengamba nti eno 90 minutes atende Israeli yeyingirete Uganda nga Uganda tebategere na tegera kati Kenya yajiyambako nenyonyezi mzalandiga ke Kenya ao eza Israeli chobola amini yanye tojo abazire bagenda amini yagoba wana abana Kenya obuda bwa amini yali afuga we wachimira okifule gwo amini omumanya amafujo nawe obuda aba Palestine bawambe nyonyi ne bajirizunga mulimu aba Israeli fe Uganda yawambe nyonyi aba Palestine nga bayambibwa kesi gye bayita Pakistan bali abatujjo banye sisi kokola abatujjo ne bawambe nyonyi ne bataliko jizunza banonya bajilandinga yalandinga ke Libya nalafina bagane eddaze ngenda bawa amafuta naye mweyongere bannanga amini najisenza muteekaawo wamma ne security ngenda bawa Israeli nekitegana kanti amini nigerekana kasa baba chima abantu babwe lwakumba ngamba yasigala mulago kwaliko yale mulade bamuleta mu ddwali bagenda oku banga ndino enyonyi za Israeli zilandinga nga kulada zaffe nga tetuziraba kati bangamba ne mmoroke n'ennyonyi yalandinga ne muvaamu jipu nga mulimu kyali afaanana president Amin n'abaasa okukola kye bayita facial recognition nga onolabye mmoroke ejja bo balabanga president ajja ku jipu Allah kumbe ne bakube ne boza abasajja pa nenda logic ka so Israeli si ya muzanyo si ya kuzanyirako akakasi kali awo ne kabi wano mu Africa kalinga Rwanda si wa malala za like Rwanda toka Rwanda nayo toka Rwanda inaba mukubega Rwanda nno mulabiraawo naye Katonda asasire singa Rwanda singa twalina bakagame nga munana mu Africa nga bonna they are focused to Africa Allah singa Africa ebiwala ekyoka Kagame tayagala yanko bazungu nyetabagala yasoka nakimanyi oyo mulabi tanjagala ne bwakusiga ka keeki abatakwagala Kagame musajja atula ku meza n'omuzungu na ojo ebya Museveni teke baka de kawota ye Kagame ayinza no bagate bampe ebyo ne bakikola alia before no labisa temuletera ddala ngezaako okudescribing ekika ky'omuntu tiye amanyi omulabe we bino ebyasimanyi Congo kisimanyi ebyo byonna intaano butakwata gatuzira okwogera nti wawo intaano conflicts mu Africa because of interests ezenjawulo naye the number one enemy of Africa omuzungu ye Kagame yamumanya kati ye Israeli kyeyamanya mu nsi muno tewesiganga omuntu yenna mu nsi wadde nga Abamerika bamwagala n'Abangereza bamwagala tebamwagala ye abakozesa kuba bamweguya bamwetaaga bwetaaga ngate mbanemanyi abeetaaga ennyo kubanga bakuba Israeli wano mu byokulwana simanya Rwanda ndalwe Gaza biki Amerika ne Bungereza baluma n'ogwengulu lwansonga bakimanyi bwe tutamuyamba naffe tufa betutamuyamba naffe tufa atwinako obulagaano bannannyini kasaako kateekawo be bamatuga mugende muzimbe wali pozite yaliiwo Israeli teyaliiwo Amerika negiteekawo ku mpaka abagiragidde betugamba abazonzi abali emabega wakati tulina naffe okuba n'ensi eyaffe ensi eyaabwe tujagala wali ku mpaka wali baali bagala gireeta wano Bungereza wane Uganda ni wali order n'ebigaana kwe balina kini wali order kye baali batembeeta ne bagijjamu Queen ne bamuwa privilege ne bagimulekera ettaka Queen yalemesa Queen yenanyini kano kasibaga wakabaka wangwe bananyini kataka ka Uganda mbone bakasigaza oyo ne bamuseso nenga they wanted the land kugundi ya River Nile bwali bagala bateka Kalamojja singa bateka Kalamojja singa kafaka singo okunyina lero singa wachaliwo omuntu sala kalumaawo singa eyo nsi ya tabbu so ngo kuva Kalamojja onaba aluma paka ku River Nile so nga Northern Uganda yonna babagobawo da either mwambuke Sudan mugende Kongo mu geno wansi je bata Buganda region kitegeeza Queen ya tutaasa Bungereza yatutaasa Uganda munaye ine emikisa the land of creation fone ebizibu ebizone bituyitako ne bigenda mwezo gaba tulaba bino Trump byerega agenda tulekawo
Uganda nsindalamu yoze nkubuulira wadde tulina ebizibu byaffe wano munda naye Uganda mu busimu bubi Uganda nsindalamu abaye bajja Israel ne bagitekawo ku kibuli mu 1994 eji nga Ssematalo awedde programu ne zitandika lunga 1994 nga waliwo agamba ku musajja nno nga bwayala weebwe ne bwekubanduza kuva 1995 nga mu 2 paka 1996 nga bulwanirawo okwegaziya ne bubba amataka ageetooloddeawo Palestine Syria simanyi Golan Heights zaali za Syria zonna nesse bwaziyuza mbuyinako ekitundu ate zonna buzaagala kati ettaka lya Palestine lyonna bulyagala balibo bali eri banyenya magulu bagamba kubaawo gaziya oba abantu bafudde batya they don't mind essaawa zino batudde ku ttebo kati bali mu kugabana Palestine abazungu gogendo zimba simanyi enguudo gogendo okuddaabiriza amahoteri gogendo okuddaabiriza amasomero amalwaliro project byebazeewa naye bye bakubye gwerinde mu Afghanistan baali batandise paka omutendebanu yagakata ate muve wano naye naye baali bazzeemu enguudo twazibadde simanyi kampuni bweti ogalaba bweva Israeli simanyi eva France kampuni esima amafuta simanyi biki ng'eva waabwe Belgium bo bennyini baba bazze kuyiwa na kubba ggwanga kyetwayogera kuba naffe aba South Sudan bamala ojiyuza byali bitabuse kyebakola bagizzaayo mu ntalo kati bali mu displacement basengulawo abantu ne bazoninga ne bamala ozoninga after some good years baddamu ne bazimba ebibuga ebirala gwokomawo ng'onyiga wifi oyo naye nga eri ebifo ebirimu amafuta go n'ebyobugagga byo you don't belong there so baba sesetula okuva wali amafuta n'ebirala ebyobugagga batandika zoninga ebifo byabwe baligendo gati tule tuzimbe eggwanga kati bakole Palestine tulizimbe ne banagenda oddima nga settlement z'abantu gye bazitadde teriyo yaddako obugagga n'akamu naye nga wali simanyi waliyo facility bweti waliyo ki restricted area nga bawambye tetwayogera ku Nigeria bannaye batuwa ebirabo nti bamaze obbobinga tuddako linda boots on the ground you remember America lwe yakuba Nigeria twayogera tugamba kati ekiddako America egenda kujja kulinnyanga tto ku ground basindisa amagye nti gazze training kuyambako magye ga Nigeria abasajja 100 basi Abamerika bennyini bannamagye ba America 100 bamaze otuuka e Nigeria baagala yambako mbu Nigeria America ne bakubanga yafugayo ettwale lyonna yandibadde etya yalibadde ate eri mufiya awo European countries ekizitiisa zaali zirozezzaako naye America talozangako naye bali bakimanyi gwe ne weereega obuza Bufalansa mirembe gy'aba Napoleon bampanika bakana basuka nayisawo kabaka ne bamufulumya bwe bamutwala ate Napoleon bwe yaje naye nayagala ate yefuule empura oyo nno yali Napoleon naye yakuba ne papa n'amuggyako n'engule ne yeetikkira na oyo naye bamutuka mufulumya mu Bulaaya naye yayitaawo nagambako Charlie Metternich people told him yali emperor yali chancellor naye yatuuka nga alina amaanyi naye bwatuuka ne bimufuukira nagamba Bismarck abirabira nakwata kutama nagamba kino ekijja ttaano bigenda vaamu ne Ssematalo byavaamu Ssematalo ng'agenze Bungereza twamwogerako yali kabejja nga akoma mitala na mitala nnyo twayogera alina ensi mmeka kati Wales Scotland Northern Ireland ne England nsinya zezimukola kati oyo akimanyi bwe weereega odda ne mu kyalo America gwe yatannalozaako bw'anaaloza ajja kukijjukira nti wamma ne zino nigana amasaza ge tuwewaga nago gakutukamu ne zifuuka ensi kuba kyetugane ne Bungereza yali nnene zaali zisingakaawo Roman Empire yali yenkana etya bakuba Roman Empire eyo gy'olaba nedduka emisinde neyingira ensi omuzungu tayagalizangako muddugavu kyokka mwana baliwo kubba so byonna tujja byogera naye tusooke tukitegere nti omuzungu alina interests ze bwakuyita oba wajja mu nsi yo yonna interests ze first ze zisooka mwe baayita ne mutwala olugezigezi mu Geneva conference musimanyi mu European summit mulinamu conferences mwe betugamba nammwe ebyo byonna muli ku lutijjo mulinga akuwagiza afiiriddwa abatagenda kuzza mufu abatagenda kyusa buyinza that's the political style tagenda baddisa buyinza bwe muluziza bwe muli mu mulopera concentrate mukole emirimu gy'abantu bammwe Bobi Wine would have been on the ground so kati aba CIA
okusingira ddala bo bali awo bali mu kulaba ani wana asobola okuddira ono mbigero okusinzira ku byayogera in fact basobola n'okwanalizinga speech ye yonna kati abasajja okumanya babi bayinza no bwe bamubula bw'ababula gwe bayinza okudda mu ye bayinza n'okulya abantu ba Museveni bennyini batandika olwanira munda minisita gundi nze nagamba ko mu government ya Museveni mu wasanga minister president government negaana ebisiyaga minister wa Museveni nyina gamba ate tuwagira ebisiyaga kyelezo obusajja baba bumukozesa buba kyega neno no wababule ne obwero oba wabubwini nga yekyali tebabuliro jjalaba olinga I'm going to stand for presidency yadduse ebweru asisinkanye ono wategedde bitandika bitya kwe kusitula amadula ewuwe ne bamutima ne bamusitula batyanga babyokwenda bonayo naye nti 10 balamba bali ba CIA very good n'abasajja bonna bali bamwetoolodde lwo twakugeko n'abo abasajja basooka kugula abo bonna abeetoolodde bajenerali bafande gundi ne babasasula busimanyi komanda kati for instance wane Uganda ewaffe singa komanda wa SFC si kibinje ekikulembera ekikuma obukulembeze singa bagula komanda wa Air Force who will deploy wani anabyo bitugamba kati Walandi Force gamaje g'okuttaka. Then how about bamita chief wa CMY because CMY kinga kitongole kikulembera amaje singa bakwateba kuba CDF akama bajeno nga 7-8 nga babakutteko bafaye basobola okima muzeeyi wano bayingirawo ne bamutwala omutega n'agamba abadde yebagana amaje bamututtemu budde n'otamanya nti abadde bamukutte bamukwatiridde bebasoose omujjako nekyembagamba singa abasajja basigala nga bali wamu OSFC n'abagamba mmwe temugenda kujjawo n'omukulembeze waffe yenna ne bwabeera wakyalo nga nze mukuuma temumujja wano Owalandi Force n'agamba abamaje tewali akkirizibwa kuyingira wano nga si Munnayuganda n'ekyokulwanyisa kyonna mbawadde order stand by 1+1 otegedde bagenda kujja omusajja n'ayise ne bayisazi order nga buli soja akulembera ebintu ebyo owaseemu alina atwa kwa command n'abagamba mwenna abali under military tukuuma kino tavaawo babanga bolaba falayiririwe yabagobeke Somalia mundu ekaaba ngugambye omuzungu asobola okudduka wano wallahi olaba yadduka Somalia ku biseera ebyo byakyendamu katono UPDF w'essaawa ku technology aliwo nkugambye asobola oyingira wano olaba nga n'abali e Congo bakomawo wano kugamba ani ayingidde waka kafe tukuuma eno tukizayo nti singa abasajja basigala nga they are united nga tebayingiddwamu abakuuma obukulembeze bwaffe naye nti omuzungu ebyo abimanya asooka kukoona kwabo era bwakoonako nalaba nga temuseguka aba North Korea aba Iran nga apondookamu ng'aguma tulindeko bwakoona kuba Saddam n'abatwala ojugira aba Asadi ogenda musimanyi yadduse yasibidde ettake simanyi jeno gundi yagenze simanyi mu kisazaki n'ogamba wammala balabala b'ebijega bino omusajja yakulonda from nowhere akukuzizza ogaggawadde osaaviize n'eggwanga olina n'ebitiibwa mbu gwakuuma president wamuliddemu mb'oddukidde France North Korea yo kasitabano ina kye bayita security yo kasita ogikoonako nga toteguka ng'akusonya kwe North Korea banoonya baani ab'okuyitamu bagagana n'okukwata obukwasa essimu yo nga yakubyeko mu South Korea oba e Japan North Korea teri muntu afuluma bweru kuya government yekkiriza abantu tebalina zi passport yakyo olaga wakuki afuluma government yemanyi erijamu wa passport ne visa yagenda akola emirimu ataakomewo gwogenda wakuba kyeyo kikuba wani yagamba nti North Korea bagenda kubyeyo buuza bagenda inje Dubai yali abeyo mutuli mu kiyumba n'omunozi Korea mbapa tulina n'aba Pakistani simanyi tulina n'aba Yindi simanyi tulina n'aba Eritrea omwakubuulire wano yangamba balina aba Brazil we batera olaba nga nabo bali mu kuyiribwa mu Europe njagala oli agali ku kyetwala mu North Korea bali eno bakuba kyeyo bwomala nga baddayo ewaabwe ekiriyo ebyo tebalina malala kati passport olaga wa wona yenda wapi ngenda kukola ngenda kufuna kasente uwa mu mawanga mulimu ki mirimu gyonna very good sigala walikuwa nejogenda nyo mintu wajogenda kukola anataka mbaga amasente temuna kye muzeetaaza yenna nyini ggwanga bangamba nti president wa North Korea nti abamuzanyifu nnyo nga bagesezza ekyokulwanyisa okugulawo kampani ekola ssente wategedde kasaba geso omuzinga negukuba ne bamugamba wali n'abantu 6 baafudde enjala tebimulyanga omuzinga gubuuka era asooka n'akuba engalo yalaze dda kati yalaze agenda omulira mu bigere muwala we wategedde myaka 13 egy'obukulu ne kati baba North Korea bali contented nti oyo yagenda tukulembera kati nze njagala nkuye bakwata abannansi obwongo ne Bannayuganda beerimba
Amini yabafuga omu nga tebeekyanga. Omanyi nina nkayana nabeera nagambako luli nti omukadde nanga ali ku mirembe gya Amini nga muvubuka alina n'amaanyi ali muto wagawaga kati nga teyewagawaga ku mulembe gwa Amini nga yabafuga omu kyegamba bo baali bajega tebaali bajega ssebo kyetugamba jasi babakwana n'abantu tukoya si bajega naye ekyo musajja yabakumira mu mbeera etategeerekeka ate gojja gamba tetegeerekeka nga bba etegeerekeka gwewadde okimanyi Gaddafi yakubanga amawulire ne singa Gaddafi yayinanga amawulire okimanyi baalirowozesa abantu banna Libya bakumira mu mbeera birwasonga tebalonda walinga amawulire agogera yakolanga exposure n'agamba mwe mujje musomereko ne Tripoli mulabe kituufu mujje mulabe bino nti abantu baffe bakananga nnyo gende Tripoli ng'abalagaliro lyali ddungu ndifudde kiki kino mu exposure naye wakuoli tabawa exposure ye tabawa kyovula abasobola omugamba mubi olaba basosa kyakulonda n'obagamba Libya abasabanga okulonda ne bajjawo Gaddafi kuba tebalonda byabawanga babijjawo essaawa zino kati no bali mu mwetaaga bagamba singa kale akomawo ndowooza otegedde kyekyo nti gwe oli akusiba ekyo kati nabye baagala era ekole mu Iraani mu Iraani abantu bakira ne bakola emirimu gyabwe ne basoma abagagga eggwanga litambule n'abagamba temulina demokulasi kyetubuliza ku Libya buli kimu omusajja yali akiba bufaana baga temulina demokulasi Libya ye ya demokulasi ye demokulasi kyeki nagamba ekyo tekiriiyo kyekigambo era kyebatembeeta demokulasi nakugaa ye neefuga mmwe gye mweronze mu okwefuga Iraani bweronda supreme leader nga yowokunti ye demokulasi wa Iraani China bweronda ekibiina kimu ye demokulasi wa China Tanzania bwebane CCM chama cha mapinduzi ye demokulasi waabwe baga ulira Uganda bwebe ina political party eyayo ye demokulasi waabwe gwe togenda kunkozesa kuba nabo balina owaabwe ebya America sibi ebya Bungereza ebya Faransa sibi ebya Italy nabo baawukana nebo baagala ate kusimbirawo wali ekintu bagaye kola kino kyekitegeeza demo nenga tebakikola kati kyetubuuza nti nedda gwe kyokulembeza waje kyali kikoze kubanga nabo bamala okulonda kwabo nate bagenda mu eno twabyevaluatinga muri ku college abatono designs de ba formal ne tugamba bo benyinti balina tambuli miti amawanga gabwa agasinga ne mu America balina snap election ne tugamba bo benyinti abo balina mu masimanga ga balina mu kulembeza obwensikirano obwenjawulo kati mati kye bagalo tusibako ffe so ne tudde tugamba nedda temugenda tusibako kitagala buli gwanga lyefuga eryalyo Irani gwe mwagala olumba mu democracy abantu temulaba nti bali mirembe gyayo mwagala biwange mwayiwe Libya nga mwekwasa democracy naye mukazi Irani nga mukambwe ono mu summit eyo nga akutte ebifaananyi bya yatola akola ati ayuza kati ze nkubuze yekibuuzo bwe Canada mwaka kyala ako ne kaddamu kalinya ku ttaka lya Irani okasuubira ki balina okanyiga kati bw'obeera gw'okasaasira nkakwata bukwasi nekateeka mu kkono nange nkanyiga anti wano kategeeza ki era kukutta kireeza naye bw'afuna omukisa alingaga ono mumutte kati nze bwe nkufunanga nange nze wa Irani nawo boyina balina kali akalabba k'ensozi bakuteeka ku lusozi ne bakuta oluwanvu luli olw'amayinja Rocky Mountain n'ogwa bwo n'okulukuuta kwekwe oba wansi otuuka bufye oba otuuka kiki manyi twali ku gundi eba embassy eba consul eba ki etali embassy law of the embassy eba consulate twali eri side z'ekkololo kati waliwo omukulembeze wa Iran gwe bakubira mu nnyonyi abagamba ennyonyi naye bo bagamba amawulire galagamba ennyonyi simanya ekidedde kyali kingi neeruuzinga biki naye ag'omunda galaga nti bakuba mukube kati ng'abasajja batugamba baali bayise bannamawulire naddala bakola stories ez'ebweru ku radio ku TV online kuki nti ekifaananyi kye tusiiga ekya Iran si kyekyo ekisooka tusoma amawulire ag'abazungu kituufu BBC, Al Jazeera, CNN kati ate ago kati nti omusajja natuwa ekyokola naga nti kakati mulaba ekiri e Palestine olwaleero bwe bakuba Omuyisirayiri amawulire ago tegalipotinga nti ennyonyi y'Abapalestine yakubye Omuyisirayiri nti Abayisirayiri baafudde bagamba kufa naye tebagamba nti baabasse naye ate Abapalestine we bafa bagamba nti Isirayiri yasse abaki akokokakoka mukalabanga akatini naye kategeeza kinene very good nti buli omugenda ku mawulire kati bonga baga nti bali bataddewo ofa nti tugenda basasula miliyoni 2 gwe osasulayo emitwalo 5 tubatwale Iran mulambule buli kimu mulabe ensi erimu business zotamanyi na mwende erimu ebyobulambuzi erimu sente erimu buli kimu naye bano bo bagisiiga ekifaananyi nti nsimbi nnyo nsi ya ntale lero gwagamba Iran nga olowoolezawo mangu ne Iraq
ngolowerezawo mangu Palestine ngolowerezawo mangu simanya biki kyovula banze ndiletizeemu ne ku Libya nti ono Gaddafi yafuba nnyo n'abawo exposure naye eggwanga lyali mirembe fana n'aleeta ebyo kitugane ku Iran abantu bali mirembe eggwanga abantu beeyagala balina ebintu ebibakola eggwanga ddungi neffe batulaga mbu bali babi babonyabonya abantu simanyi obukulembeze obubi okuzabwe basajja mmwe tewali democracy what are you aiming at Iran bagala kuyiwa gwanga omuli buli atali anda papa olukuta Fauza Sinika buli atakkiriza mu kiri ki order kyabwe ayina ovaako tu bannange nze ntera okugamba abantu buli mulaba ISIS stroke ISIL ne mulaba Al-Qaeda bannange mwenna mukimanye you are under the Arab Spring twayogera ku Arab Spring ogijjukira etandika 2 bagenda tuka 2 bali ne bataliko gideka mu nkola balina okuyiwa amawanga ago very good tugendera 211 okijjukira yakondo ali 2 oba mu 10 eyo gye byatandike Tunisia 2011 ndowooza Gaddafi yegwensinga okulya 2011 Tunisia era naye ndowooza Gaddafi batandikanga 17 ogwokubiri bagano tuka November nga bamumaliriza tekyayimirira naye ate ono Ben Ali ye teyamala mwezi ndowooza bamutandika mu gwa 11 nga naye bamumaliriza owa Egypt Hosni Mubaraka njoka Hosni Mubaraka bajja Hosni Mubaraka ne bagenda mbutulonde you remember akalulu ne balula kyali yali wa Muslim Brotherhood bamutanga Muhammad Murus ne yafuka ko binna ku 7 ne bamujja ko mujjukira kyali oyo yafiira na mukomera ne baleeta no General Fatah al-Sisi Bashiri yagenda mu bangaki Omar Bashiri ye Bashiri teyalwawo asa aliye bamutandika 2011 nga bakamala Gaddafi 2012 bamutandika Syria atwali buli ewolya ISIS Islamic State in Somalia Al-Shabaab mwabalimu bano batabani ba Bin Laden ba Al-Qaeda bannange mukimanye muli ku kyetuyita Arab Spring esawa yonna bakifali bagala tuyiwa Uganda bona uine probujuza Al-Shabaab gendo labe mu West Africa kanegunda uli ISIS yazemo okwegirisa akyo ISIL in Levante mu West Africa babalwanyi simanyi ba ISIS bakubye Mali simanyi bawambye abantu n'ekiteberezebwa ba ISIS Central Africa obawunya odda bagalawo Sudan genda wano wansi wano mu Mozambique Malawi obusobuli awo bannange kikyengezako kugamba nti we people tetulina kweyibala tulina okumanya eggwanga lyaffe biki byetuyitanga biki tulina okukuuma kakigenda kutuzaayo wali nti bano abasajja ne Iran each or among these countries balina omuyiwa because of their interests ekisooka Iran mu culture wanjawulo sina muwarabu Iran mu Persia mu culture si muwarabu mu Persia balina n'enzikiriza yaabwe n'olulimi si Luwarabu boogera Oluwarabu yesu naye balina olulimi lwabwe Olufarisi their own language nga ono gamba akyendoza mu lugale bayita mbu abaperusi ojugaleka statement eyo kwegamba bali bakijja mu Persia eyo empire yaliko kuva dda era bw'osoma history wa Persian empire weeri ne bajja in modern time now nagamba amannya gaabo gakyukanga lwabo ku families ezaafuganga naye yo empire ebaddengawo kituzzayo ku kiri kyewaleese ne tubuuza ku Buganda bweba Buganda nga yaliwo kuva dda omuzungu n'agikyanga okimanyi gwe okyalinawo osobola okutuukawo tunolaba obuwangwa bwa Buganda nga bwagala nti bwogenda ira niwaliwo byowulabuluke wamensi nnamu nti bikyalina origini gyetuge nti nesi ng'ogyeko gana amawanga ga Dubai ge bazimbye obuzimbi oli Iran bwali bwakabaka kikiringa China ng'ogyeko mwe ba South Korea gwe bakyusizzaamu kuba ne Korea yaliwo ne South Korea bagikutta abasajja batandise gikyusaamu nakugamba America teri nsi gyeye n'egitereza okujjako ng'egifudde its industrial hub kwega iska company yayo nga South Korea bola ba Japan tukoleya kuba Japan boom naye okugizaawo eri ku terms and conditions yerera akolerani era company eze singe Japan zo zaani za family zilize tuogerako ye South Korea kati ye Iran kali kiwale tusubyo tagatta nabo economically kitugaye bagala muluma yetugaye ku Japan ne Korea bayiwe gwanga balinga bali batandise mu Iraq na Afghanistan
baliyo balikwata economically Iran yagano bayingizamu mu economy ye yadde no bawa contract yadde mu economy ye tebali talimu. Thirdly, religious wise abasajja tebagala nko busiraamu abo. Abazungu tebagala nko busiraamu. Kalade Iran yewa Allahu Akbar. Nina ka video kenayo Trump yali ayogera omwagizi yaga Allahu Akbar kata Trump aduke katanda amini kati kagundi kanara. Ebyo bisatu ne religion. Fourthly, Iran yekkiriza nti eyine dembe over its kibaita omanyi sovereign state. Igwanga eriyimiridde. Ndi waddembo tesa nawe nentesa ne anodi nentesa noli. Kati yona gatogenda oyo soko jjo wano nkugamba. Kati olina okubeera mu IMF. Kati okubwena mu UN. Kati yena ganidda. Nze nina dembe okubeera naawe nengenako neewoli. Olusi n'obutababaako. Naye ate bano bagamba olina obba naffe. Bw'oba toli naffe Gaddafi ba obeera otanga gwe tewola waffe. Logically ensonga ezi ezirina okukubya Iran mu culture tali nabo tebamusuubira mufuna. Bitongole byabwe. Religious litabiriiko. Economy wise yabafulumya. Then sovereign yeri je uyanti yenze netongodde bagala kumulaga golikala tonajja mu lubulu abasajja oikabe yawe wala feba G7 G8 G bakalaga kati lasha tumogobyeko kati guli tu kati ye Iran alinga bagamwe mmanyi bagiza mmwe bemba bagikale nange ndi G10 bangi G20 kale kana yeteekayo mba waggulu ekyo nakyo kimumenya. However wagamba otushoke tuluwo obudde tubasabye weeks ezo dusolo bolu neno okusinga kendala lugenda balu neno singa ola kuwago to majisirwa Iran yokka America manchi yakoze ate yadidde banaye tandiso basike mbale ta muntalo bwe tugenda kuba Iran tugenda kozako ku nkambi ya Bungereza eno bwe waliwo enkambi ya France eri wano atandiso wala banna baleta mu lutalo agendeyo bwomu Yesu nyiwe banne agendeyo bwomu alumba Iran yekka togambe mundu esolo sekaawo ngoba bamufumya Somalia bamfumye Vietnam wali Vietnam ne bazanya film ngalaga nti omumereka yakuba kyamu twala mu Hollywood nazanya yo film abalagenti anze kabejja sindika komando ogu naku Vietnam lunana no mugane yate jeno wo shimini kwa bulamu wo shimini site Vietnam yiyo mwogerako kitayagala kuogera numze kye kyakutwaza gasi mu bibira bya basajja oche bibira jango zo Vietnam byone birogendo byo kye kyakutwazanga yo ga otalo lwamulemerera nasala wene bibira kale kabyo oche wo choba bwekweso yadduke tegezo mu Vietnam bwamukuba blaza bali baga fena tuli balwanyi ngotta busatu ne bujja munana notta munana ne bujja 16 notta 16 ne bujjana ata America jujjukira kuva date ofiro ne wabogu ayayayayayetwe mufuje bakole Somalia bata soja wa America mutolo Somalia ne bamusiba ku motoka ne bamuwalula bannange buli yakirozanga ko ngaddo amajiga suga nabo wenyini batya ngate bokulaga tebwagala manya tano basajja bagambira okichi kino katate na America bijiswaza super power wono mu Africa bakubikira nti gundi abantu tawano abaddalo ane bamuba nafa no kaba wowe wait naku 3 no siri mu America ne bagamba omwana we bamutidde Somalia n'okolimira eggwanga lyo myaka gyonna kati obusajja bwategera bwokuba mu America mulege bwoti mu kamera toza yadduka mu Afghanistan bimuke byabali batandika omukola nge bakwata omu America bamukuba ne bamusane bamulega bakera kumacha nedda abaana baffe mubajje Iraka ukyafaga abaana baffe ne buba walla ku motoka girre nga wala baliyo face yo mu America oli abade yefula komando bali badogoderawo bagamba abaana baffe bafa kera shale bagamba bafudde 10 bakera yiwayo balala oka tuli ku kiki kino waliwo enseza amanyire entalo oyo Russia buli myaka all decades abaddalu ane entalo akubisinga omuzibadde proxy war ngaza indirect najja mu Africa nakola liberation struggles nenga tafude dai tukwata mundu nenga oyigira balumumba simanyi Congo South Africa wawe nga chali yaberanga mu South America yo Colombia Cuba simanyi nga baddenga yo mu ntalo all time nayate waliona janja kukuba nalete ennyonyi nekwocha nadugana twakubye wali mu nkambi nenga lese ennyonyi neyo chanenga tateka nkobutu kutaka so logically olwaira nduyinza okugejjamu olwaira nsolo ogejjamu terugenda nabo banyini ndowooza balubala bali calculative nnyo wategedde alina buke baagala tulusaasanye ze nagamba America yagala nnyo nejje kubira ewuwo nekwononera ewuwo nekuleka ewuwo bye bakola Iraka ne bamukubira ewuwe ne boonona Iraka ne babba Iraka ne badduka Iraka ne bajje Libya ne boonona Libya ne bagitte batire Libya Gaddafi n'abantu bonna ne babba Libya ne bakati baagala kudduka Libya nga bagibbye
kati kyebagala ne ku Iran mutumukubire ewuwe simanyi tumutire yo miranya ga jangu naye nange ewuwo mmanyiyo buno bukyaliwo buli wano obukuwagawaga buno bonna bumanyi omuzinga gusituke mu nkambi simanye kata awo nawo ntuukawo gusituke simanye ebungereza mbu yeerese nayo ntuuka onejjo gwe nalabye minisita wa Iran yagambiddewo Iran erina obusobozi obukuba yonna gyeyagala mu Amerika ate ye erina eddembe okwetaasa nga bagirumbye era kituufu oba n'eddembe ly'okwetaasa kati yo Amerika kyegala terujja kusigala awo lugenda gejja tu Amerika batya kuba kimanyi tulumba Iran Iran agenda kukuba ka Israeli kano Iran yasooka kuba kwegade logic nkube ekyobunafu kale kuba ekyobunene Iran ayina okuba Iran akuba asafari akuba ebikompolo ebiwera juzi babekola batya uno oluwedde ani yagamba tusooke tuwummuzeemu Amerika ne Israeli bakuba we batta bajenerali b'omusajja ne ba corporate Iran n'aweereza emize nga ni yagamba tuwummulemu Amerika ne Israeli bagasooke tutindeko kale sooke tuteese kaafu kumwanguyiza okugamba ankuba ate jjukiranga na Israeli naye erina weekwatidde Amerika erina obulagaano bwayo ne bali ba Epstein files twabyogerako nti Amerika Israeli entoli zeekuba Amerika ejja bikola naye ini all in all bwe balumbira Iran Israeli erina odduulira balina nayo gitwaliramu kitugamba tubitwogera lujjagejja lufunairaniyoka lujjagendako ne ku kontinenti endala omusajja yabagamba mugenda Putin yabagamba muri kurutinga abalwanyi mubatwale Syria naye Syria yo bwerikyuka mujja kwejjusa abalwanyi abo bemuteekayo gendo tuni emyaka 10 gino egiyise kuva 2016 mpaka katono 2020 gendo labye ekibadde mu Europe yassa abantu yali nnyo abantu yetulisirizaako akabomu yabagamba mmwe mwakuli kurutinga nga bana abantu bammwe ne mbatwane balwana mu Arab Spring yammwe gye mutambuza ne buli akoowa olutabaala eyo ajja kudda ewaka naye bw'akomayo waka gwe kiki wamuteeka mu mutwe bakufalansa obubomu kyokka badde toziwulira bano bennyini gwe booteekamu ssente ne bakola buli kimu fala ng'akwata emmoloka n'avuga kivaani n'atomera abantu mu katale ebyo ebintu ani yali kurutinga abantu bano ng'abatwalayo bano Amerika baani so kati kyekiro ne wano ku Iran bagenda dutandika naye lugenda kuddira kila muntu aluteeka lugenda nafuluma Middle East lugendeko ne mu continent endala kale baga lero tugenda koma wano ndowooza bannange nzikiriza nga mukoma wano nebaza abantu abatugoberera abatalabisa abakabi lwaki mbebaza twali tukola programu yaffe yasembayo netwogera ku Kim Jong-un lwe yakyaza Michael Jordan mu North Korea bannange babamu ne batujjukiza nedda Ras yali Michael Jordan yali Dennis Rodman so thank you so much nega irinya tutulabye batumiswani bajja tujjukiza era bwe nakalenga wamma era inoted it so kati bana abantu mbebaza tebbo mu ngeri eyenjawulo tebalinga batona kyo tugamba kwoli akolaga nebiyogera Rasta sibipya abimanyi nikidde Rasta wosobeza yali Rodman so kati we thank these people so much kitegeeza bye twogera wano gamba abantu n'abo ababirina balina ebyaje basomesa abantu tuba n'okukkiriza nti gye bujja ensi yaffe ejja kyuka oli abantu ate abagezi abamanyi bino ne babisaasanya so I thank people buli yatuwadde eya Rodman webale nnyo otherwise nga bwagambye katukome wano tubagalize weekend ennungi ne wiiki etandika ennungi kale tugenda koma wano olwaleero ne Rasta Bag tujja kutandikirawo olunaku olulala akuuma yatakumira mpeera